abaavu okwejja mu bwavu. Tebakulimba nti waliwo agenda okujja mu bwavu, tekiriiyo. Olw'ensonga nti kati ffe abantu abatategedde bantu bali mu bwavu. Na lwaki bali mu bwavu? Ne bw'oba omuyamba muwa mmere yakwolwo. Olw'ensonga alina kye bayita generational cycle of poverty. Kati kankulage ebirala ebisinga gireeta. Ekisooka kya byonna kwe kuzaala mu bantu aba kirasi y'emu. Gwe n'ozaala mu bantu nga muli mu kirasi y'emu, ebyo ebintu bitawaanya nnyo. Gwe bweweetunuulira oli mulimi ate n'ogenda wasa mu famire y'abalunzi, ate n'ogenda wasa mu balunzi nga tebalina life goals. Kati bwe mwetunuulira gwe ne mukyala wo mulaba nga muli balimi. Kati ate tekiva mu kwekwana bwekwanyi kyokka. Ate era ne muzaala ku myaka emito nti mwe ng'aba abazadde abava mu social bracket efaanana bwekyo temunneetereeza, temunnafuna financial muscle y'amaanyi, naye ate ne muzaala mangu. So bw'ogenda mu byalo abantu abali mu kye bayita absolute poverty, osanga omwana ow'emyaka 18 nga already alina omwana. Kati ye ng'omuntu yali tanneetereeza financially, n'agenda ate azaala nga era tanneetegeka. Kati obulamu bwe obw'ekivubuka asooka n'abuggalawo n'agamba kansooke nfe ku mwana ono. Naye jjukira omwana gwafaako n'engeri gy'alafubana okukola, ali ku kye bayita survival. Tayagala kwakiivinga bintu mu bulamu. Omuntu bw'abeera nga kye bayita psychosocial environment ye, basic needs, it is a full time job gyali nti gwe mulimu gwakola okulaba nti alya, asula, atambula era asula. Talina waasobola kweyongera. Kati ffe abategedde obubi abantu abali mu bwavu tuba misijajinze nti bali mu bwavu lwa kweyagalira. Nedda, tewali muntu ayagala kuba mwavu. Naye ekitusigaza mu bwavu ng'abantu ba wansi butamanya lwaki tuli mu mbeera eyo, kyava watwatu. How did we get here? Kiva mu generational poverty. Kati gwe tandika okutunuulira bazadde bo, sikamodde emabega, tunuulira jjajjaawo mitendera ki gye yateekawo. Bwe tugenda okusoma bazadde baffe wamu n'abatusomesa baatugamba nga nti muvaluwinga ennyo education. Naye education gye baatuwa bagiyita just get a job and survive mentality. Nti funa omulimu obeewo. Tebaatuyigiriza oba tebaafaayo tukubiriza kulwanyisa bwavu. Era y'ensonga lwaki gwe olemeddwa okulwanyisa obwavu. Wasoma, yes. Olina omulimu, yes. Naye bw'otunuulira gwe kennyini tonnasa envula. And the idea is very simple. You come from a generational poverty-stricken family. Amaka g'ovaamu ga bwavu. Era y'ensonga lwaki bw'okola ssente oyagala nnyo okusanyusa ab'eŋŋanda zo, kubanga mwakulira mu mbeera enzibu. Kati owulira buvunaanyizibwa bwo bayamba, kati ate nabo ne bawulira nga buvunaanyizibwa bwabwe okusaba buli kaseera. We have to break that cycle. Tuteekwa okutula kwegamba cycle etambula module eyo. Tulina ogivaamu. Bw'oba olowooza toli mwavu weetunuulire olabe bantu bameka badipendinga ku ggwe okuva ewamu. Weetunuulire bameka abakubira essimu okuva ewamu ne bagamba twetaaga buyambi ku nsimbi, twetaaga otuyamba otuweererera abaana bano. Kubanga endowooza ze balina njavu. Buli mwana ajja ne riziki ye ne balyoka basindika obwana. Ate we bugaana kwegamba bubalemera ne batandika owaayi ssenyo nga bano abaana babo guno musaayi gwo